Wenyini wetuli mukwano gwange gwe ali naffe ku Bukedde Fama Embootikizi amacha agolunaku olwalero dakika zizina 2 zabukanye ku ssaawa 3 ez'amacha agolunaku olwalero ku lunaku olwa Sunday ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi ogw'omukaaga omwaka 2020. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwaniriza mukwano gwange awuliriza yonna gy'osinzidde okubanga otwegaseeko weebale nnyo nnyini ddala buli lunaku lwa Sunday nga luno tuba mu program Basiduniya ne munno yennyini oli KBM Live on decodinga Basiri. Nze Kazibwe Bashir Mbaziira President wonna wosinzidde okubanga otwegaseeko mukwano gwa nkwaniriza week etambula etya bitambula bitya yonna gy'osinzidde okubanga oli katusabe Katonda abenga atuwamu ekisinga okuba ekirungi mu mbeera efaanaganako bwetyo munnange gwali naffe mu bitundu ebitali bimu yamukolera ogamba otya mugana ku Nkwanzi Collections Nkwanzi Classic Wandegeya n'abalala mubule kubanga mutumbudde nawo nakunga luno olwa Sunday program Basiduniya ebeerawo ssaawa zaffe zino paka ssaawa 5 inshallah tuba tutunulira ebintu bingi nnyo nga bwe bitambula nsi ekyabutikiddwa esidde olowooza tukyalife mu coronavirus baminisita baffe nga 50 babakebedde ekirwadde ekyo wano e Uganda baminisita nga 50 sofa be bakakeberwa kalizati tetunaba kumanya biva mu kebera bo n'ensi yonna kyatubidde n'ekirwadde kino ekya COVID-19 but omuwendo gweyongedde ogw'abalwadde ndaba wano bali abakafa bali mu 40 okwetooloola ensi yonna. Monsi yonna abalina obulwadde obwa COVID-19 ziri miliyoni 7. Ye Brazil president wayo Jair Bolsonaro yagambye ate kyali kubuulira abantu omuwendo gw'abalwadde. Ye Brazil bakafa 36,000 ba president yagambye nti teri kuddamu kubabuulira mugende maaso n'obulamu bwammwe gwe bawulira nga wakusenyiga akulumye ne bakkeberanga oba olina coronavirus babikigwe manya oli mulwadde gwe mulwadde bali abalala mubafaako ki teri kuddamu kubuulira mawulire bantu mawulire ganaabeeraliikiriza mubeereeyo bw'oba toli mulwadde toli mulwadde bw'oba tolina mulwadde tolina mulwadde n'ebyokubeerawo bagamba ate gundi yafudde ate gundi tetukyabuulira abantu in Brazil. Government yogedde ku kyokugulawo arcade abantu balina kubeera mu 3 mu buli dduuka kugulawo arcade bingi ebigenda mu maaso ku nsonga zezimu zino anti-minister avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi Mary yakyambadde yasinkanye bannannyini bizimbe mu Kampala ne babaako okukkaanya kwe baatuuseeko. So arcade zino z'owulira babateereddewo obukwakkulizo obuwulirako ddala kusooka kukendeeza muwendo gw'abantu abali mu za arcade ezo. Mu buli dduuka mubeere mulwakiri abantu 2 wabeerewo ekifo abagula ebintu mu arcade we banaayimirira nga tebayingidde munda mu maduuka. Bannannyini bizimbe bino bya arcade balagiddwa okwongera ku basirikale abakuuma arcade zino ku miryango egiyingira n'egifuluma. Teri mutembeeyi oba bano abatambuza emmere bakkirizibwa kudda mu za arcade. Bannannyini bizimbe balina okuba nti bakakasa nti abaaliwo bonna ku za arcade ezo balina sanitary wear nga masks ne sanitizers. Ate terina kuyita mu za arcade zino kuyisaamu migugu nti mbadde nva wano kati ngende eri netisa omugugu. So byebimu ku ebyo ebyakkanyiziddwako
Kyambadde Ameria agamba abapangisa batandike okuddamu okukola. Ameria Kyambadde ng'agamba ba landlord nti bakkirize abapangisa baddemu okukola nga bwe bakubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okusasula amabanja aga rent abapangisa ge bamaze nga tebakoleramu mu bizimbe eby'ebbanga. Balandlord bakukiikiriddwa Sudiri Lupareria, Godfrey Kirumira, Hamis Kigondo, Ephraim Ntaganda, Rashid Semmambo ne mukyala Margaret Sekidde. Bano be basinkanye Minister Kyambadde. Now, so byebyo ebigenda maaso kuba naffe abasuubuzi n'abakolera mu zaakeri ndowooza muwulidde obukwakkulizo obuliwo mu dduuka temulina kubeera mu bantu basukka basatu naye nga byonna biri bwe bityo gw'omuwendo gw'abannaffe abali wano e Uganda abalwadde ndowooza wasuze okitegedde nti abalwadde wano tulina 593 aba COVID-19 nga waliwo n'abasawo 9 abalala abeegasse ku balwadde. Ate ndowooza liwa kitegeera KCCA yagwamu ensasagge bwe baazuulayo abalwadde. So nga ne kampuni zo ez'ennyonyi ziwandiikidde gavumenti ya Uganda zigamba ffe twagala kuddamu kutambula tujje Entebbe. Airline companies zitegeeza gavumenti nti ffe twagala kuddamu kukola tukkirize tujje ennyonyi zitandika okubuuka nga ziddugwa Entebbe. Jjukira President mabega keri yayise ekiragiro ennyonyi zibeere nga kampuni z'ennyonyi teziddamu kujja wano eno n'okufuluma. Naye kati ge tufuna okuva eyo batutegeezezza nti baagala kuddamu kukola. Kati kyentegeddeko nti bwe watabawo nkyukakyuka yonna ennyonyi ziyinza ezimu bwe watabawo kikyuka ziyinza okuddamu okubuuka. Leero ziri mmeka 27 leero ziri 7 ziyinza okutandika okubuuka bwe watabawo kikyuka. Bayinza okuddamu okujja wano ennyonyi nga 26 June mu nnaku ndowooza nga 19 bwe wataabeewo kikyuka kyentegeddeko. Naye bwe wanaabawo kikyuka abakulu President ne gavumenti bajja kuba batubuulira. Kale ebityo bibiri okedde fama embootikizi ebirala by'oyinza okulabika nti obaoli awandyetaaze okulabika nti omanya kutambula n'ebigenda mu maaso mu nsi. Ne national park zagguddwawo abalambuzi. National parks amalundiro g'ebisolo bagagguddewo eri abaagala okulambula. Naye ng'obukozi bw'ogendayo sanitizer n'ebirala bwe bityo nga bumanyi ogezaawo okutaasa sekita eno ey'ebyobulambuzi tourism sector. Bakulu baage nti waggulwewo era kati osobola okugenda n'olambula amazike n'olambula enkobe. Naye ndowooza bino bye biyinza okuba nga bisooka. Of course abalambula okuva ebweru kati wulire ne kampuni z'ennyonyi zaagala kujja wano babeere nga bakola emirimu baleeta abalambuzi abasuubuzi. Walabika essuubi litandise okulabika nga lyeyongera lwakuba bwe twogera ku ssuubi nga lyeyongera erya coronavirus embeera okuweweera nga bawulidde abasuubuzi n'ebirala nti akamwenyumwenyu bakafunye oluvannyuma lwa minisita okusinkana ba landlord bigiringa ebigenda bikakkanamukko. Naye bw'ate bwe ntunulira mu ggwanga erya Amerika ekiri mu Amerika essuubi ttono nti abeekalakaasi bagenda kuva ku luguudo. Bayingidde olunaku lw'12 nga beekalakaasa olw'omuddugavu yattibwa. Gye tugenda okulabika nga tumala obudde obuwererako ddala mukwano gwange olunaku olwaleero mu Basiduniya wonna woosinzidde okulabika nti oli naffe munda mu bisenge by'amakolero agawaka www.kbm live Basiri. Nakugamba buli owulira omudigido gwonna okakasi guno bwe guti omanya nti Amerika n'okwekalakaasa kwayo ekiri
ngenda kulaga n'ensibuko ebimu kubijjukirwa ku busosoze mu baddugavu mu ggwanga erya America mwe battira n'akaana katoka bakayita George ngono George akatibwa mu myaka jadda nnyo myaka nga 75 emabega bakatanga kayina emyaka 14 nga bagamba kassa omuddugavu bagenda okuddamu okunoonya nti akaddugavu baali bakatta mukulira omusango kwamala eddakiika 10 obusosoze sibwa kakati emyaka 75 emabega Abamerika batta akaddugavu akaana kalenzi ka myaka 14 nga bagamba kano kassa abazungu babiri okuwulira omusango guno kwamala eddakiika 10 ne bakasalira ogw'okuttibwa ku myaka 14 ne bakatta akaddugala kano nga bagamba kassa abazungu babiri wayita emyaka 7 ne baddamu okunoonyereza nga bambika boyi battaka abwereere ne tusooka tulabe ebiri wakati. Unprecedented mukwano gwange tekibangawo njogera bino owuliriza obudde bwa kiro mu ggwanga erya America wano ziri ssaawa 3 ne dakiika wasigadde dakiika 29 okwera essaawa 4 ez'amakya ziri ssaawa 3 ne dakiika 31 ez'amakya East African Standard Time mu kibuga New York gye tugenda budde bwa kiro ziri ssaawa wasigadde dakiika 29 okuwera essaawa 9 ogw'ekiro amakulu ziri ssaawa 8 ne dakiika 31 ogw'ekiro beebase bw'olowooza okoze ensobi okulowooza otyo niyo okutebeebase bali mu kwekalakasa ekiro kino ku ssaawa 8 guno n'ekitundu ez'omu America niyo okuba batyo bafaanaganako mukwano gwange amawulire getongera okulabika nno tufuna okuvira ddala yonna munda mu ggwanga erya America tugenda kusimba nnyo amakanda of course New York City ne Washington ssaawa zezimu abeekalakasi munnange bagaziye across the US okwekalakasa kusaasaanidde buli ssaza lyonna erya America nga kibasaba kiri kimu an end to racism and police brutality okomya obusosoze mu langi n'okomya ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka poliisi byekkakkanya ku bantu bya bulijjo munnange okwekalakasa okugenda mu maaso essaawa eno kwe kukyasinze okubeeramu abantu abangi kasookedde nga kaddugala George Floyd attibwa ng'ennaku z'omwezi 25 baamutira Minneapolis e Minnesota munnange nakati enkumi n'enkumi z'abantu abali mu kwekalakasa wakati mu kukungubaga bakuŋŋaanye mu ssaza lye North Carolina ekiro ekikeseza leero actually obudde tebunnakya mu America tugaye ziri ssaawa 8 ne dakiika 33 kaakano ez'ekiro mu kusabira omugenzi George Floyd. Nkuwa ebimu ku bikulu by'oteekedde okulabika nti otegeera munnange ku bigenda maaso mu kwekalakasa okulaga obutali bumativu olw'obusosoze mu langi mu ggwanga erya America. Mark Zuckerberg ono ye nannyini mukutu omutimbagano ogwa social media Facebook ategeezezza nga bwe bagenda okutereeza n'okwekenneenya enkola yaabwe mu bagenda okubanga bajjamu obubaka obumu obufulumizibwa pulezidenti wa America. Donald Trump akozesa Twitter ne Facebook n'aweereza obubaka ng'akuma omuliro mu bantu n'awagira effujjo likolebwe kwabo abeekalakasa nga balaga obutali bumativu olwa poliisi okulaga obusosoze. Mfunye bulungi? President wa America DJT Donald John Trump ku mukutu gwe ogwa Facebook, of course ne ku Twitter ne katogera ku Facebook kuba nannyini Facebook Mark Zuckerberg agambye obubaka obwonna tugenda kubujjako era tuteme n'empenda okulaba nga bwaddamu okuweereza obubaka obufaanaganako bwe butyo tebupostingako ekyuma kibuwandula abantu baleme bolaba president naffe atutabudde. Agenda ku Facebook n'ateekako obubaka ng'awagira effujjo likolebwe ku bantu abeekalakaasa nga balaga obutali bumativu olwa poliisi okutulugunya abantu n'okusosola abantu olwa langi zaabwe. Jamaica abaayo bali mu kwekalakaasa. Jamaica mu kibuga Kingston bali mu kwekalakaasa lwa George Floyd.
California mu bitundu ebiwererako ddala San Francisco kibuga, Sacramento kibuga musaze de California, Simi Valley kibuga kiri mu California abayo bekalakasa, San Diego California bekalakasa, ne mu kibuga Los Angeles ekibuga ky'abamalayika City of Angels Los Angeles bali mu kwekalakasa. Abantu abasaba mu 13 mu kibuga San Diego bekalakasiza ne batuuka poliisi we yabadde, poliisi netandika okwagala okuba tiyagaasa abantu ne balemerako. And you know what the people did? Tiyagaasi nga jabbo ne bazze n'ennyanya, abamu nga balina ennyanya bagamba tiyagaasi ennyanya teziraba ku tiyagaasi, ne bwe baba bakuba tiyagaasi bonga banyiga ennyanya nga banaaba maaso bazisiiga maaso nga bakumba bagenda. Poliisi yagenze olaba tebigenda kukola neekuba amasasi mu bbange bagumbulula engeri nga ebakubira engalo nti mujja wano basembera busembezi. Poliisi neteyako kukola tondeka nyuma abantu ne bagoba poliisi emisinde. Ayabadde aduumiddemu abasirikale ba poliisi mu operation benkugamba biriwo mu ssaawa nga 2 emabega San Diego. Bino bibaddewo ku ssaawa 6 ogw'ekiro leero. Eyabadde aduumiddemu poliisi okukakanya abeekalakaasa abazze more than 3,000. N'alagira basajja be bafukamire, ne bafukamira ne bawanika emikono. Abeekalakaasi ne bagamba muddangamu. Kati bano beekalakaasa nga bali ku bigere era mu California State University eri San Diego. Abeekalakaasa bali side eri ndala ab'ebigere balina obugaali, abalala bazze ne karavani erimu emmotoka ezisoba mu 13 bagenda bakuba eŋŋombe nga balinga abava ku laale y'okulonda oba balinga abava okunona omuntu waabwe ava ku nomination. Emmotoka ezisoba mu 13 bagenda bakuba eŋŋombe. Enkumi tens of thousands teziba nkumi mitwalo n'emitwalo egy'abantu abeekalakasi. Olunaku olwajjo munnanga akawungezi bagenze ku Capitol Building, ne bagenda ku White House, ne bagenda ku Lincoln Memorial mu kwekalakasa. Bino bifo bikulu nnyo nga bonoogamba nti bagenze ku Parliament, nga bonoogamba bagenze ku maka g'obwa President. Kati mu downtown ye Washington, kibuga kibeerako ne downtown. Bwe ngamba downtown Kampala njagala olabe ebitundu ng'ebiri eno Nakivubo. Downtown Kampala nga bw'olaba side waneeno mu ewakiseka. Downtown Kampala side waneeno nga ku Arua Park bwe watyo. Kati ne Washington waliwo ebitundu bwe bityo. Siku wakati mu kibuga ne katono nnyo ekibuga oba okirengera ndowooza otegere kyenkulaze ekipimo kyenkulaze nti side ng'ewandege yaawo. And these guys kati amagye Trump ge yayita gategedde nti abantu bagenda kuba bangi nnyo. Kye bakoze ne batwala emmotoka ez'amagye, ne batwala n'emisanvu ne bagiteeka mu bifo nga byenkulaze nti basibye oluguudo lw'ewandege yawo basibyewo. Bagenze ku Arua Park basazeeko, Wamangene Nakivubo basazeeko. Okwewala abantu obutajja kuva eri kuyingira. Naye nga bino biri mu Washington. 25 May George Floyd yattibwa omusirikale wa poliisi nga kamera ziraga. Lengera ekiri ku US Capitol Building, ekiri ku US Capitol Building. Kati n'abeekalakaasa abaddugavu batono. White House, amaka g'obwa President bongedde okukola kye bayita fortifying, okwongera okunyweza ebyokwerinda. Bwe kibaddewo bataddewo fensi empya amangu ddala nga yabi nza kikunyonyola ntya. Olaba bwe tuba tuyita tugeze ku luguudo lwa Northern Bypass, waliwo si mayinja, waliwo ago ate si byuma,
babikola mu nkokoto bibakola mu nkokoto ebyo ne babiteekawo so babisitula ne babijjawo ne babiteeka walala nga tebaagala motoka ziyiteyo oba nga tebaagala abantu bafune access kuyita ku kkubo eryo bagakola mu nkokoto gw'omuntu tosobola kukisitula crane oba motoka agasitula ebizito gegajja ne gasitula kimu ne gakitaya ku kimotoka ne gasitula ekirala otegedde byegamba agabeera bagakola ng'emmotoka ne bwekitomera yo yeeyonooneka nga n'omuntu tosobola kukiyitako okujjako ng'olinnye bulinnya ontegedde bulungi n'okiwalampa ekyo ennyini kakati ku makago ba president bataddewo gafensi gano nga gawanvu ddala ng'omutasobola na kukiwalampa ng'omutasobola na kukiyisaako motoka nga babireese nga bipya tebibaddewo bulijjo and of course kyoyinza okulabika nti olowoozaako mukwano gwange ebyokwerinda byongedde okulabika nga binywezeddwa ddala kakati bano beekozeemu omulimu mu beekalakaasa mulimu n'ababawa ebikozesebwa mu kwekalakaasa simanyi kino Trump obwakiwona bannange ennaku 12 they are not relenting tebawanika beekalakaasa beekozeemu omulimu waliwo abeekalakaasa and ndabanga ebyemisiri bwe byali lwaki anti bwe baali beekalakaasa okujjako Hosni Mubarak waliwo abaali bakola ku first aid okuyamba abakubiddwa n'ebirala kati ne mu America waliwo bba beekalakasiza mu neekalakaasa endala bataddewo emmeeza tables balina amazzi bagaleese bweweekalakasa n'owulira ng'olakasidde obulago bukaze nga bakuwa akacupa k'amazzi bw'oba oyagala kakulya nga bakuwaako okulya ngo energy level zirinnya balina ne ze bayita paper towels abuntu bw'osobola okwesiimulako singa entu yeeba ekuyitiriddeko oba otuyanye nnyo noga nti kaneesiimuleko wano nyongeremu level nyongere okwekalakasa Trump ono ategere tetwagala kutujooga wano nakusosola abantu mu langi yadde nze ndi muzungu mu kibuga wonna abantu basuze bayimba dakati bayimba zizino esigadde dakika 18 okwera essaawa omwendo ogw'ekiro naye byendaba wano abantu gye bali mu kwekalakaasa era n'ekiri munde bw'obweru wa White House kati oba okyali awo nkulaga ekifaananyi ekiri eyo njagala tugende wali eri mu Seattle bano bali mu kwekalakaasa olunaku olwala nga tebasirika let me read this Seattle kibuga saza mu America. This is how it is written. Thousands of doctors, nurses and others, many in lab coats and scrubs, marched from their workstations to join the protesters on the streets. Ndozo kitegede enkumi n'enkumi z'abasawo ne bannansi n'abalala bakola mu malwaliro bavuddeyo ng'ate bambadde amakoti gaabwe agugolaba amagandula gaabwe abo abasawo bakutte ne buno obulaga nti basawo bwe batuteekako bagamba omutima nga gukuba nnyo ako bakayitaani stethoscope ako kategede batuteeka naga nti omutima gukuba nnyo oke kankateekwa ye n'ateeka obuntu mu matu n'awulira gwe ng'akakutadde mu kifuba obu babutadde bwe bati mu bulago bagenda beekalakaasa abasawo bannansi abali mu nkumi n'enkumi now this is another one California ku kitebe ky'ekibuga ku kitebe ky'essaza gyebayita California Capitol Mall ku kitebe ky'essaza kyoyinza nagambagana amasaza togatwala nti munayife abava ebuddu kitebe ky'ebuddu essaza ddene lisinga na Uganda ne ku economy ne ku bukulembeze ne mu kwefuga California kati ku kitebe ky'essaza lino nga buga nti gavumenti y'essaza weetuula abantu bagenze ne bawandika ku kkuba erigendayo
ku kkubo erigendayo bawandiiseeko wakati wansi n'agawandiiko agalabika obulungi nga ganene si kuwandiika na kalaamu bana bino bimaaka no nga bonoolaba billboard ebipande bye bawanika waggulu nga balanga kati bano bawandiise wansi ku kkubo Black Lives Matter obulamu bw'abaddugavu bukulu wansi ku ttaka ongedde okunyweza ebyokwerinda ku before ebyenkizo ebya Donald Trump ebyobugagga bye Trump Towers Golf Resort yebongedde okulabika nti munnange baginyweza ebyokwerinda banyweza si kulwanga abaana batabuka ne basanjawo ebyobugagga bya Trump. They are organized betegese bulungi nnyo kugambye balina ababaleetera amazzi kati engeri obudde gye buli obwekiro nnengera abaana balina flas abaana beetegekedde ekintu kino tekibaguddeeko bugwe babadde n'ennaku yaabwe okumala ebbanga balina flasika balina buno obukopo bu disposable bw'obanga ojja weekalakasa ng'akuba kacaayi tomumanyi naye kyemuliko mukimanyi mwenna n'akuba kacaayi kuba obudde kati essaawa zino wasegedde aka 14 okwera essaawa omwenda ogw'ekiro osobola okuteebereza ekibeera wabweru nga mulimu kwekalakasa akabugumu kaba kagenze ng'empewo etandise bayingiramu kaawo so kati abaana balina flask bazze nazo bazitadde mu busaawo emabega n'awa munne ka flask balaba batabula wano n'atabulamu ka coffee. They march further in protest. Kwekalakasa okukyasiriza okubeera okunene mu bbanga lya nnaku 12. Kaakati wulira waliwo nno meeya ayaniriza abeekalakasi waliwo meeya yaniriza abeekalakasi n'abagabana etubaaniriza musindisa obubaka eri Donald Trump ategeere bano we beekalakasiza nkugambye beekalakasiza ku parliament beekalakasiza ku maka gaabwa president tobabuulira bya kafiyu kyate kafiyu temulina kutambula mbu ate biki era ne masiki ajambala bw'aba yagadde abeekalakasi baagala ki now baagala police ne government ekomye okutulugunya abaddugavu mu America era abamu babano abesinze nno okwekalakasa si baddugavu ndaba wano omweru akutte agambye I'm not black but I see you, I hear you and I stand with you. Siri muddugavu naye nkulaba nkuwulira era nnyimiridde naawe gw'omuddugavu. Abasinze mu kwekalakasa kuno munnange bazungu oba bamagulu meeru. Trump abeekalakasa abayita thugs abayita bayayayayi babbi kakati byonna bifaanana nga bw'obiwulira bijjukiza abantu bingi naddala ku nsonga y'obusosoze obutali bwenkanya okuva mu beeru okudda eri abaddugavu. George Floyd yattiddwa nga 25 y'ensonga lwaki beekalakasa. Ngenda kukyusa akatambi. I take you back mu mwaka
1944 lukumi lwenda ana mwena. How many years are those? 75 years. Yeah. Miaka 75 emabega. And ngenda kutwala ku George omulala. Ono yatidde yabadde George Floyd wa miaka 46. Eyattibwa mu 1940 bali bamuyita George nga ne muddugavu. George ono gwe twogerako aleese abantu okwekalakasa wa myaka 46. Then we have another George eyattibwa nga wa myaka 14. Lwaki battono bamuta bekwese mu mateeka abazungu ne wayita emyaka 7 ne bazuula nti emisango gye bavunaana George ow'emyaka 14 egyamutisa tegyaliyo, naye abaakikola baalina ekigenderera okusindika obubaka eri abaddugavu. Ndeeta waaka abagalwa twebale nnyo, weebalire ddala kubanga okyali naffe ku Bukedde Farmer Embutikizi 105 n'abali ku 96 program Basiduniya. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbaziira, bannaffe mwebale kubanga muwuliza yonna yonna gye musinzidde okubanga mutumbudde n'abakatwegattako essaawa eno. Mwebale nnyo nnyini ddala. Bingi bye tukyagenda mu maaso n'okulabika nga tutunulako, naye nga bw'otegedde mukwano gwange ensonga z'Abamerika bano ososeze mu langi obumaze ebbanga eriwerako ng'abantu beemulugunya. Oba oli awo ku mulundi guno kizze mu nzija endala, nakutegeezezza okulaga ebimu ku ebyo ebize ebibaawo mu ggwanga lyerimu lino, kukyusa akatambi okuddayo emabega ddala myaka 75 emabega. Ali naffe nakugambye nti okwekalakasa ko tulaba okugenda maaso mu America. Bantu ba venting out their anger, balaga obutali bumativu bwabwe kubigenda maaso naddala ku government engeri gyekyunyamu abaddugavu nga bwe tukitunuddeko mu luweereza lwaffe olusoose. Now njagala tukyusa akatambi tuddeyokko emabega ddala. Story no nkugambye olwaleero gwe twogerako ye George Floyd yattibwa 25 May. Enzita gye yattibwamu it's a public secret, buli omu akimanyi engeri gye battamu George Floyd. Sirikale poliisi ka muzungu yamulinnya n'amuteeka ebivi ku nsingo, omusajja n'alaajana n'amutta mu ddakiika 8 yali amumaliriza. George Floyd wa myaka 46. Naye nagambye tugana kulaba ku George omulala. Ono ye yattibwa emyaka 75 emabega. Yayitibwa naye George mwattu ayina ye muddugavu, George Junior Stini Junior yattibwa. Engeri ono omwana gye yattibwamu yaleka bangi nga bawuniikiridde oluvannyuma lw'emyaka. Of course bwe yattibwa basooka ne bakigumira ne baga nti okay yasse naye musango amusse mubi, but later on abantu batandika ne batandika okuzanaga nedda waliwo ekitaagobereddwa, waliwo ekitali kituufu ku ngeri akalenzi kano gye kasinkanyeemu okufa kwako. Myaka olugendo luno tugenda dutambula tudde emabega emyaka 75 years back. Ekikulaga nti obusosoze, obukyayi, obutaagala baddugavu okuva ku bazungu nga bwe tubiraba mu America si byakaakati ne bajjajjaffe be tutaalabako bye baayitamu
naye ku mulundi guno kizze oboolyawo ng'abantu twebeereddemu nnyo nga tuli babuufu okusingako oboolyawo y'ensonga lwaki kikoze amawulire kati katuddeyo emabega emyaka 75 tulabe ebyaliwo gumu tutambule mpolampola nkugambye eyirange ennaku z'omwezi 25 oba 24 ogwokusatu 1994 emirambo ebiri egy'abaana abawala obwana buto bubiri ebirambo gyabwo gyasangibwa akaana akamu nga bakayita Betty John Binika kiwandikibwa BINNIKER Binika tomuyite Binika kalina emyaka 11 kazungu kawala n'omulambo ogw'omwana omuto omulala nga nako kawala nga bakayita Mary Emma Thames nga kamyaka 7 gisangibwa bonna bazungu bagisanga mu katundu kayitibwa Alcow kali mu ssaza South Carolina mu America. Abaana bano abawala baali babuze eggulo limu nga tebalabika era ekiro kyonna baali bakimazeeko nga tebalabiddwa bazadde baabwe tebabalaba bagenda okukebera akawala kali ak'emyaka 11 ka Betty oluvannyuma bazuula nti akawanga kako kaali kakubiddwa nga kali fractured kayatika ayinza okuba yazza omusango guno ekibuuzo kye baali basiiga okutunuulira okukkiriza okuba nti yatta abantu ne batandika okunoonyereza bannamateeka bangi n'abalwanizi b'eddembe bangi ne batandika okunoonyereza ku bino byonna ebyaliwo ku lwa famire ya Stini eyali yattiddwa mu mwaka gwa 2013 famire ya Stini abaali basigalawo bagamba twagala baddemu bawoze omusango guno baddemu bagunoonyerezeeko omuddugavu waffe akaana kaffe ak'emyaka 14 ogwakakka mu 20 nno katta abazungu babiri muddemu munoonyereze yadde yafa bamutta but that's not enough twagala babenga bamusenga naffe tukkiriza nti omusango gwamusinga kye yakola kye bye bamugamba bituufu 17 December 2014 soma kino Haji mu Luzungu. On December 17th 2014 his conviction was posthumously vacated 70 years after his execution because the circuit court judge ruled that he had not been given a fair trial, he had no effective defense representation, and his rights were violated. Tuteke mu Luganda Haji. Mu mwaka gwa 2014 December nga 17 nga wayise emyaka 7 nga bamaze okutta akalenzi k'emyaka 14 ku musango gw'okutta abazungu babiri. Kooti yazuula nti omusango guno omwana si yaguzza era nti n'ekibonerezo kye baamuwa ekyokuttibwa baakimuwa mu bukyamu bingi ebyaliwo tebaamu mu kumuwozesa tewaaliwo bwenkanya teyalina na ludda lusobola kumuwolereza mu butuufu bwa kumuwolereza n'eddembe lya mwebale kubanga muwuliza agamba atya kansala Juma Kaboto mwebale kubanga owuliriza waliwo bannaffe abali eruweero mwebale kubanga muwuliza bwana Nurdin Mungaye muli Luweera omutumbudde agamba atya balikanda omwogezi wa Lutamaguzi Nakaseke mwebale kubanga owuliriza bannaffe abali mwena ku Basiduniya olina Haji Kazibwe Bashir Mbaziira KBM live tukutwalira ddala ebuziizi ewala abali Kagoma Jeno Jumongo mwebale kubanga mutumbudde abali Katalawo ku Kalerwe mwebale kupanga kwe muli bannaffe mutaddeko Mbutikizi mudala ku mudala kwe muli wali eri mu Dembe market ebwayise katale Kasabasajja bwayise abali Wandege y'abamakadi kayo nayo najje muli wali okucheka wala Kawala road mwebale kupanga muwuliriza kakasa mutaddeko Mbutikizi timu byennyanja timu Kazibwe Bashir Mbaziira agamba ati alwanyaga na muli banji. Thank you so much. Abali Masaka wali mukumbu mwebale ku Falkland wali eri mu Nyendo Nakayiba wanene okusaza wali abali Bukoma Nsimbi mwebale kubanga muwuliriza wali abali Kyazanga abali Mbarra
bashiza ni mugamba kimwe bali munonga kuherikiza mbotikize jini program ni bajeta Basiduniya n'omushiza wanyu Kazibwe. Let's go back. Kale tulabe kibayita ebyaliwo ddala nkuwadde introduction nkuyingiza nkusuniddeko enyanjula tuguyita mukaddima bwe tuba twogera Oluwarabu. What happened? Kubino byonna kijja abaana bano battibwa batya ate ono lwaki bamukwata and lwaki bamutta? How did they find out that siye yatta abaana abazungu ababiri? George Floyd yatujjukiza ekyakolebwa ku George Stini emyaka 75 emabega omuddugavu mu America. Not a bed of roses. No. Si buliri bwe babeera bakoze n'ebimuli bw'amagwa. Mu 1940 kana kalenzi kano ka George Stini Junior kaberanga mu kitundu kitibwa Alcao mu katundu akayitibwa Clarendon mu Sazale, South Carolina. Ow'emyaka 10 ono ow'emyaka 14 yaberanga ne taata we George Stini Junior ne maama we Aim ne baganda be John wa myaka 17 ne muganda we Charles wa myaka 12 ne baganda be Catherine mwanyina ow'emyaka 10 ne mwanyina omulala ayitibwa Aim wa myaka 7. Amakulu family yawe yali erimu abantu 5. These are all black baddugavu. Mwalimu abaana 5. Taata ne maama ifamily y'abantu 7. Taata wa George nga naye George Stini Senior yali akola ku kyuma ekikuba obuwunga. Family ene y'abantu 7 bakaddugala bahasolinga bageto yuti babeerawo mu mbeera gy'omanyi naawe South Carolina. Babeeranga mu nnyumba eyali eya company. Taata ekyuma kye yakolanko ekyobuwunga kyalina ennyumba z'abakozi kwe baasulanga. Akabuga mu babeera Alcao kabuga katonotono kajjuddemu ebyuma ebikuba emmwanyi bikuba buwunga bikuba ngano bwe bityo nga bonoga nti olina ekitundu kyogendamu ng'emirimu egikolebwayo gifaanagana. Tiwogenda ku Nassau Road ebikolebwayo byebimu kyate bono agenda era ku Nkuluma era ebikolebwayo obimanyi nti ojja genda baga nti mundeeba spare. Kati neno mu Alcao kali katawuni katonotono naye ng'emirimu egikolebwa byuma bakuba buwunga bakuba kasooli of course mwanyi n'ebirala. Era waliwo 1940 ng'abazungu gye basula busukka kkubo n'abaddugavu gye basula busukka kkubo ng'ekibaawula lwe luguudo lw'eggaali y'omukka luyita wakati. Abazungu ne basula eri n'abaddugavu ne basula eno era nga tebasuula mu kitundu kyekimu. Bw'oyagala ogenda mu bazungu obuuka kubo lya leerwe naawe bw'oyagala okusala ove mu bazungu odde eno kubo lya leerwe lye libaawula. Amasomero mu kitundu kino gaali gayina obusosozi obutagambika wakati w'abaddugavu n'abazungu ng'abaana ab'abazungu tebagenda mu masomero ge gamu n'abaddugavu. Bwe kityo nno bwe kyali ne church kyolowooza nti nno ebyokusinza Katonda agatta abantu ku eno gye baali bo tobabuulira ebyo nti ate Katonda y'omu abaddugavu mulina gye musabira naffe abazungu. Tewaaliwo nkwatagana y'ababiri bano omweru n'omuddugavu 1940 emyaka 75 mabega. Kati abaana bano ababiri abazungu labanga ennaku z'omwezi 23 ogwokusatu 1940 emirambo gyabwe Betty John ow'emyaka 11
ne Mary Emma Thames w'emyaka 7 emirambo gyabwe gisangibwa nga giri mu kinnya ekyali kisimiddwa naye ng'ekinja kino kiri ku sayidi ey'abaddugavu eri gye nagambye nti abaddugavu ekibaawula n'abazungu ly'ekkubo ly'eggaali y'omukka railway line wayita kati emirambo gy'abano gisangibwa mu kinnya ku sayidi ey'abaddugavu oluvannyuma lw'omuyiggo ogw'amaanyi kuba ewaabwe baali tebazzeeyo kiro taata wa George era nga naye ye George Stini Senior ekizibu bwe kyagwawo y'omu ku baayamba mu kunoonya abaana ba neighbor yadde bazungu naye ekizibu kyali kizze ng'alina okuyambako mu kunoonya ne banoonya emirambo gino bwe gizuulibwa gyasangibwa nti baali bakubiddwa ku mitwe gyabwe era nga n'omusaayi gwali guva ku nkoona y'akamu ku buwala buno ka Mary Emma Thames ak'emyaka 7 gwali gukaze ku nkoona baali basembye okulabwako nga bavuga obugaali bwabwe nga bagenda banoonya ebimuli bayagalanga nnyo nga bw'omanyi abaana abato n'avuga eggaali kavuga gaali ne kagenda ne kakuŋŋaanya ebimuli kakomewo tebaddamu kulabwako amangu ddala nga bamaze okuzuulibwa police ey'omu kitundu kino ekye Alcao e South Carolina yakwata akalenzi ak'emyaka 14 George Stini ne muganda we John ow'emyaka 17 nga bagamba bano be basse abawala babiri polisi ekutte George Stini wa myaka 14 ne mukulu we myaka 17 Johnny polisi we malo batwala Alcao kye kitundu omukulu ne bamuta Johnny daye waka toyina musango but we have you George toyina gyolaga ak'emyaka 14 erinnya lifaanagana n'erya George Floyd enjawulo ya Stini na Floyd ekigatta iri George ne George ngegamu ekibagatta ekinene ye race oluse baddugavu naye tebalinaako Luganda akalenzi kano ak'emyaka 14 bwe bakazi polisi bwe kalemera tebakakkiriza kuddamu kulaba kitaawe waako maama waako kabeera ow'Oluganda eyakwata akalenzi kano H.S. Newman yakola statement n'agamba I arrested a boy by the name of George Stini. He then made a confession and told me where to find a piece of iron and about 15 inches where he said he put it in a ditch about 6 feet from the bicycle. Officer na signing amakulu nga eyakwata akalenzi kano yagamba nakutte omulenzi ayitibwa George Stini yakkiriza n'ambuulira wawe ngenda okusanga ekyuma kye yakozesa nkisange 40 inchi nga 15 kye yakozesa okuba abaana bano n'ekinnya kye yangamba kya 46 kiriraanye eggaali abaana gye baali bavuga officer byayogera omuzungu uliriza manyi it's like a movie film ojiraba ngojibelieving ne building up evidence ne building a story paka ku nkomerero you wake up no gun no this is not it officer bye bigambo byayogera officer yakola statement teri
confession statement emanyiddwa mulenzi ono gye yakola bokkiriza okola statement no signing naye kati eno statement gy'owulidde ofiisa ye yagikola n'agamba nakuta omulenzi wa myaka 14 George Stini n'ambuulira kino nakkiriza nti yatta biki n'andagirira ne byakozesa okutta n'eggaali obaana gye baaliko bigambo bya ofiisa yabyogera omuzungu tewaliwo statement yakolebwa akalenzi kano emanyiddwa ye yennyini omwana n'akola statement bino tubijja ku ofiisa agamba nti omulenzi yakkiriza. Later on kizuulibwa abaanoonyereza nti omwana ono w'emyaka 14 abasirikale abaamukwata baamumma emmere ne bamumma ekyokunywa ne bamusiibya enjala starving him almost near death. Myaka 14 ne bamumma emmere tebamukuba talina waayogera nti yakubwa baamumma emmere ne bamumma ekyokunywa ng'ate babireeta ne babanga bagenda bimwa ne babizaayo ne babanga bamuleetedde kyayi n'alowooza bagenda kumpa ekyokunywa ne babiteeka bagenda okuleeta omukono abikwateko ne babizaayo enjala neemuluma kati nti wakati mu mbeera eyo ne bamuwa enguzi akkirize nti yatta omwana ne bamuwa enguzi mu kaduukulu ka police Alcow South Carolina gye bamuweera enguzi akkirize era omwana enguzi n'agikkiriza era nakkiriza bye baali bamugamba. Bwe tukugamba nguzi ojja kulowooza nti ziba ssente. No, si kyekyo okukola kuba wano tulina abali b'enguzi bangi mu ggwanga nga babuuza ssente z'omuwi w'omusolo na biki tukyatukwata nti enguzi oli alina kuba nga alidde ssente. No, ono omwana enguzi gye baamuwa kyekyo kye baali balina okumuwa kye baamuggyangako buli kaseera baamuwa emmere ne kifuuka kasenda baguze eri omutono w'emyaka 14 okukkiriza bye yali takoze era bye yali tamanyi. Tebereza bakusibidde wantu wiiki namba tebakuwa kyakulya baba bakireeta ne bakijjawo enjala ekutta n'akawo kenyini kayinza okutabula omwana ne bamala ne bamuwa emmere ne bamugaa kati okkiriza n'asokomera emmere wamma n'akuba n'ennoga n'akkiriza. Taata wa George Stini bw'akwatibwa omwana we bw'akwatibwa kana akaana ak'emyaka 14 bwe baakakwata taata omulimo gwamufaako ne bamugoba era famire y'abano ba Stini nga balina n'okuva mu nnyumba ze basulamu eza kampani taata gy'abadde akola kuba omulimo teguliwo therefore olina okuvaketinga ne batandika okutunulirwa ng'ekyokutale nti bwe bazaala omwana eyatta abazungu ababiri tebaddamu kulaba ku mwana waabwe n'olunaku n'olumu. Akalenzi kano ak'emyaka 14 tekaddamu kulaba muntu gwe kaali kamanyi mu bbanga lya nnaku 81 ze kaamala nga bakawozesa ogw'okutta ababiri abazungu. Bakakwata ne bakasibira mu kkomera liri Colombia miles 5 okuva mu kabuga ewaabwe gye kaali kabeera ake Alcow. Bwe baali bakabuuza ebibuuzo akalenzi kano ka Stini baakabuuzanga kokka tewaaliwo muzadde tekaafuna na mukisa gwa kubeera na munnamateeka. Waliwo amateeka mu America bagita 6th amendment ku ssemateeka wa America ayogera bakita guarantees legal counsel nti omuntu ateekeddwa mu buli ngeri okuba ne munnamateeka oba okuwabulwa kwa munnamateeka mu ngeri yonna. Talina taata, talina maama, talina waluganda, abantu bonna baalaba tabalabangako ate nga alaba langi zezimu z'abazungu. Yafuna ekikangabwa ku bwongo bwe omwana ono mu biseera eby'okumuwozesa teyaddamu kulaba ku muntu gwe yali yamanyira kulaba omuddugavu yalabanga bazungu bokka.
teyafuna na lawyer tugende mu process bamusibye ennaku 8 mu lumu naye okumuwozesa kyatwala olunaku lumu ziri ennaku 8 ze baamala baali bamukuumidde bukuumizi mu kkomera e Colombia. Kyatwala olunaku lumu okuwozesa omwana ono, olunaku lumu nga mwe mwali n'okulonda abalamuzi abaali bagenda okuwozesa omulenzi ono. Kati kubanga baayagala okuteekawo embeera bagambe nti naye afunye amuwolereza, ne balonda omuzungu Charles Plowden eyali talina kyamanyi kyonna ku byamateeka, n'abeerawo awo nti yagenda okuwolereza omulenzi ono naye nga teyali munnamateeka, yali muntu wa bulijjo. Era ono yali tax commissioner ali mu byamisolo. Plowden bwe bamala okusala omusango guno akushenga tebana banagusala, waliwo abasirikale ba poliisi 3 abaaleetebwa mu kkooti ku lunaku olwo ne bagamba Stini yakkiriza nga bwe yatta abaana 2. Era buno bwe bujulizi bwe tulina, obujulizi bwe tulina bwe bw'okuba nti twamubuuza nakkiriza. Abapoliisi be boogera mu kkooti nga n'akalenzi kuwe kali wali mu kaduukulu ku lunaku lwe kasooka okulaba omulamuzi ne lwe kasooka okujja mu kkooti. Abasirikale ne bajja omukomu, sebo omwana twamukwata yakkiriza. Nate gwe gamba ki? Sebo omwana twamukwata yakkiriza nti yatta abazungu 2. Twamukwata yakkiriza nti yatta abazungu 2 n'atubulya ne gye yabasuula n'ebyo yakozesa okubatta. Akaana kawulira ono gwe balonze Charles Plowden, sentala omukwasi w'abantu abatawa musolo ng'ali mu kkooti. Ko omulamuzi n'amala n'ambuuza